Eddoboozi lino okusinga lyetisse okuteesa kwange eri oli olulangira naye nga weewaawo Abaganda ffenna mu kiseera mwe tuli kirungi ne tumenya ebigenda mu maaso wonna era nga twekubiriza okufisa awakadde ak'okulowooza ku byonna ebigenda mu maaso mu bika byaffe, mu ndyo, mu nnyiriri, mu bintu byonna kwegamba tubeere nga tuleme kwogera naye naddala okusingira ddala n'okukola ebiyamba omulabe mu kiseera kino ekizibu mwe tuli. Kale nga okusongera ddala olunwe wennyini wenjagala okussa essira kwe ku nsonga y'Abalangira n'Abambejja Bassekabaka abava mu Ssekabaka Kyokubiri ababanja ettaka ly'Ekkaazi. Kino kiteeso buteeso bannange era mbadde nsaba mukitwale bwe mutyo ng'ekiteeso ku lwa bulungi bwa ffenna, ku lwa bulungi bwa Buganda. Kati ate ekisinga obubi okusinga n'okuyamba omulabe yajja okubba okutta n'okusaanyaawo kwe kutiiririra amazima era ng'ekyo kitegeeza nti tubeera tutiiriridde Buganda kubanga tujjukira ne Ssekabaka Muteesa I yagamba Abangereza nti ensi yaffe Buganda tugitambuliza ku mazima. Kitegeeza ki? Tetambulira ku mateeka ga butonzi. Ekituufu kibeera kituufu n'ekisobo kibeera kisobo, tewali kwebuzaabuza, nzaawo wensinga okufuba okwekwata. Naye singa mbeera nga mu bye njogedde mulimu ekiyise mu nkomera z'amazima ne kigendako oba ebbali mu ngeri emu oba endala, mbeera nsaba okuluŋŋamizibwa. Naye era kye tugamba ekyo nti omuntu asobola okulyako awayidde n'atwalamu ebyo by'aba asanze nti biba bituufu nti biyinza otuyamba kubanga obuzibu bwe tulimu ng'Abaganda obuyambi bwonna bwe tuyinza okufuna buyinza bubeera butugasa bwe buba nga buli ku mazima. Yenze mulongo omwagala omuzaana Kabaga gye natambulirako eyo ku Lwokutaano oluyise nasanze Abaganda abakazi n'abasajja nga bongera bingi bingi olw'Abalangira n'Abambejja abalabikidde mu butambi obwabadde butambula ku mikutu nga boogera babadde boogera ne bannamawulire ku nsonga y'ettaka lye bagamba nti lyabwe era ndowooza lijja kuba lyabwe, sikimanyi bungi kyenva njogera bwe ntyo, nga bazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwattu nga baatuukako n'okwabira Ssaabasajja Kabaka okumuwaabira mu mbuga z'Abawambi eza Republic. Kati bwe ntuuka bwe nti eyo gye nakyaddeko ku Lwokutaano oluyise kye mbadde mbabuulira bambulizawo nti okubugiriza kitegeeza ki kubanga twabeera mu kukaayana. Nze mbeera ndowooza nti nno ebintu nga bino ebiyinza okutuleetera okwawukana, kale Abalangira bali bati, kale Abambejja bali bati, kale ab'olulyo luno, kale ab'ekika kino, kale abaki, tibibeera tebituyamba ekiseera kino. Ate era ekintu ekisinga okutuyamba buli omu kwegamba oba buli bamu ku ffe bwe twegattira ne tubeera nga tugezaako nnyo okutegeera bannaffe abalala ne tumanya lwaki oba balina kye bakoze, lwaki bakoze bwe bati. Leero waliwo okwegamba ebintu ebimu weewaawo nga bibeera birimu okubeera nti tetukoze kimala oba kulowooza ku nsonga oba kugezaako kugimerengula wakati waffe tusooke tugitambuze egende gyeyinza okumanyibwa Obuganda bwonna nga tumaze ogyennyonnyola obulungi n'okugiraba nti nno kwegamba tetuzza mabega mu kugezaako okutereeza embeera yaffe. Kati bannange bano bwe bagambye ekigambo ekyo bwe babuuzizza naye mba nnyo obutawuliriza biteesebwa ku ggwanga lyaffe Buganda kubanga ebintu ebyo byogeddwako nnyo enfunda eziwera era abantu ab'enjawulo baatugamba nti okubugiriza kuva mu lubuga nga bw'olaba nti buli musika bamuwa lubuga ng'oyo yaggumiza ekifo ono kyabeera asikidde n'alaba ng'obuvunaanyizibwa bwonna abukolebwa bulungi. Kati lwaki babadde babuuza ekibuuzo ekyo? Babadde bakibuuza kubanga babadde bubakaayana nga omanyi kwegamba waliwo ebintu ebimu by'oyinza okukola n'otomanya mbeera yabyo. Abaganda abasinga obungi baakyawa nnyo
omuntu ayitibwa Sam Mayanja. Kati gwe bw'ojja n'ogamba nti nno ali ku ludda lwo era mutambulira wamu era mujja kgenda mu kkooti era simanyi biki ku lwa Sam Mayanja n'ebyo ebirala ng'abantu babadde babyogera eyo. Kugamba ebyo ate oyinza okusanga nga mu kutandika obutandisi obyogera obeera weeyawudde ku bantu. Kyonna kye tubeera nze ndowooza nti nno kirungi okusigala nga tuli wamu n'okugezaako okutegeera bannaffe. Kugamba mu mbeera eno Abaganda babeera balina okutegeera abazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa abagezaako okulaba nti nno obusika bwabwe bubeera kumpi nabo ne babeera mu mikono gyabwe. Ate era ffenna tulina okutegeera ne Ssaabasajja Kabaka waffe, ate era ffenna tulina okutegeera n'oludda luli olw'abazzukulu nalwo lulina okutegeera Abaganda. Kugamba ng'ekibuuzo kino baakibuuzizza olw'ensonga eyo nti kubanga oli olulangira lwe lubugiriza Nnamulondo ya Buganda. Kwegamba nga kye baliko kigamba bwe kiti nti nno mu mbeera eyo abalangira bwe bafuluma ne bakola batyo kwegamba eky'okubugiriza Nnamulondo baba bakivuddeko kubanga bo balaba nti nno abalangira n'abambejja bwe batuuka okugenda okutwala Kabaka mu mbuga z'amateeka oba okuwagira abantu abagezaako ennyo okolokota Nnamulondo n'okunafuya ekifo gundi omusingi ogwo omusingi baguyita batya bakiyita piira bakiyita bata tufudde kugamba empagi eyo ey'Obwakabaka kibeera kiraga nti nno kugamba nti ekyokubugiriza ekiseera ekyo toyinza kugamba nti abo baba babugiriza waba waliwo ekirala ekigenda mu maaso. Kale ne babuuza ekibuuzo ekyo ekyokubugiriza kwegamba balaba nti nno omulimu ogwo tegukyakolebwa naye ate kwegamba okuwulira nti abantu ab'olulyo abamu bagenda mu mbuga z'amateeka embuga za bawambi okulopa Kabaka wa Buganda naye kwegamba nti kyabadde kirungi nti nno amateeka ago abantu ne babeera nga bagalaba ne bagaleka awo gaba tegakulumbaganye togalumbagana kwegamba naye nga tuteekwa okwekuuma ng'amaaso gaffe gali ku mupiira okusaba n'okukola okulaba nga corporate solo kubanga amateeka ako ge gatuteeka nemu ekyo ekigaali era ekikuleeta okuba nti nno olina kubanja bubanja obusika bw'abantu bangi nnyo mu Buganda muno tebasobola kutuuka ku busika bwabwe. Abantu bangi nnyo bangi ddala ettaka lyabwe tebasobola digendako kuba abantu baliteekako ebintu abawambi nabaki n'abantu baabwe bano abajjirako baddugavu bannaffe bano abali b'enkwe abasukkiridde ekisukkiridde nti bakwata ebintu bingi ne babibowa era kwegamba ne kibeera nti nno kino baleke kulowooza abazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa nti bokka be bakirimu nange kamwakoogera ndi mu ttuluba eryo bantu bangi nnyo tulina obuzibu obwo si lwakuba tekaakati bo nno balina ne bayinza okwogererako ekigambo ekimu naye ate mpozi okugjako nti nno oba bakitwala walako kubanga corporate solo eyo tulina ogitegeera ne kubanga kakati oyinza okugamba nti nno Sam Mayanja kubanga Sam Mayanja yayogedde ebyamazima. Sam Mayanja asinziira mu corporate solo ebyo byayogera ku mateeka ge gamu kwatambulira naye ag'ekibibi ag'ekiryake. Kakati sitaani ayinza okujja n'akuwayo akazima kamu n'alyoka n'akuyira ttipa y'obulimba naddala singa akazima ako oba amazima kale amazima gabeera mazima onna gabeera ga kitiibwa naye oli bw'agakozesa n'akutemerako akapacco n'akakuwa nga ku ggo bw'ona okutama okugalondawo ng'akuyira ttipa y'obulimba ojja kulaba nti ate kiba kyekikugasizza kwegamba omulangira omwawo yabadde agamba nti ekituufu kiba kituufu era Sam Mayanja bino byayogedde bituufu simanyi biki naye kwegamba nze ndowooza nti nno omuntu ateekwa okubeera nga ebintu ng'ebyo ng'abirowoozaako kuga n'abeera nga mwetegefu ku mbeera ezifaanana bwe zityo kubanga abo bennyini be baateeka bino enkola ey'ekifere n'abafere abangi ennyo okubakuŋŋaanyiza mu Bwakabaka bwaffe kwegamba kye tulina okukola kwe kulaba nti nno tusaba n'okwegaya Mukama Katonda okubyeyambula okusinga okutandika okunoonya engeri gye tuyinza okulwanagana wakati waffe kubanga era
ngera wenjogere ko tewali muganda tasanze buzibu ku bintu bya ttaka kubanga woolabira ng'abantu bageza mu ttaka lya Ssaabasajja Kabaka omulundi ogutali gumu egitali ebiri ne batuuka n'okumutwala mu mbuga kati gwe n'omulala obeera ni mu Buganda okubeera nti nno bwe babeera batuuse eyo bo bennyini bakimanyi nti nno bwe batuuka ku Ssaabasajja Kabaka ne batuuka ku battaka ne batuuka ku ani kugandi babeera bakola ekintu ekyoga nti kati buli omu yenna tumwesobola tusobola tetulina we tutakwata buli wamu wonna tumanyiirawo kati kisobola okutereeza embeera eno si buli omu kulwanira kake ne bw'obeera ng'olina endagaano n'omulabe nti ajja kusaanyawo Buganda yonna alekewo gwe wekka naye era obeera olina okukimanya nti omwoyo omubi ogwatuwamba tegulina mukwano na muntu yenna era naawe ng'era endagaano nnyingi nnyo ze badde bakola tewali gye bali batuukiriza olaba ze bakola n'eggwanga tebazituukiriza bye boogera ne Kabaka tebabituukiriza gwe wekka gwe gwe bagenda okola naawe endagaano bazituukirize kwega tulina okubeera nga tuli bakalabakalaba okusobola okumanya nti nno ng'obwana bw'emisolo kusobola okumanya nti nno naffe twerowooleza ne tumanya kiki ekigenderwa n'abantu nakyo ekigenda okujja kubanga abantu kyabamaze enviiri ku mutwe okuwulira nga balangira n'abambejja bagamba nti bo bawagira Sam Mayanja mutabani wa Bireebwa eyava e Burundi n'ajja nga yeetikkidde kiva e Bulaaya emigugu gye n'atuuka kuno n'abeera omupakasi we nga oŋŋamba taata w'oyo Sam Bireebwa yeeyita Mayanja nga kati Bireebwa gwalimba nti bw'abadde ng'alimba ennaku ezo ndooza ekirekeraawo ndi muzzukulu wa kiva e Bulaaya kubanga twakyogera wano tukimutegeeza kiva e Bulaaya teyali muntu ataaliko baamanyi abantu abatambulira mu Buganda mu 18 balina abantu baabwe ababamanyi kiva e Bulaaya teyawasa yawasa kiva e Bulaaya yawasa nga muvubuka mukazi we n'afa mangu nga tebannazaala yamufaako ng'akyali muto nga tebannazaala baana kiva e Bulaaya kwe kutandika okutambula ng'abuulira enjiri era teyadda mu kuwasa era teyazaala kati Sam Bireebwa oyo akoze ebikolobero bingi abantu bye bamulumiriza mu Buganda ng'oggyeko ebya kitaawe okubba ettaka ku bantu y'ono Sam Bireebwa n'alyoka ajja n'alibagobako n'alitunda n'ebirala bingi bye bamwogerako ye ne kitaawe yennyini kati olwokusatu luno oluyise nawulidde abantu abagamba nti oyo Sam Mayanja oyo mutabani wa Bireebwe yali alina emisango gy'atambuza egigoba abantu ku ttaka ndowooza ery'emulungu eyo kati n'abeera nga yabaawo okutuuka ku Lwakusatu naye yabatuukako ku Mmande n'ab'emmundu n'ab'emigga abawanvu n'abampi ne bamenya buli amayumba ne basenda ennimiro ne bagoba abantu awatali ntegeka yonna gye baba bateereddewo nti bamudde bamudde naye ebintu bino ebyogoba abantu bannange bwe muba twagala okutegeera obuzibu ne bannaffe abalala bwe balimu nti ate nekira nti ffenna bwe tubeera mu buzibu ne tuteetegeera ffe nnyini kusobola kwekubagiza wakati waffe ne tumanya n'engeri gye tuyinza okwesitula omu ku omu wadde n'ekigambo ekituufu nga kyogeddwa kimanya omuntu omugumya kimala omuntu kisobola okuyambako omuntu omugumya n'amanya nti nno embeera gyali mutagirimu yekka nti banna bategeera kyaliko naye wagamba nti omuntu ayinza okusanga nga toli muna lwattaano olina n'abaana n'alyoka atematema emmere n'amenya ennyumba n'agamba nti vaawo wano kati omuntu n'olyoka ogamba nti kati omuntu wagendewe era akola atya ate yoyo gundi oyo Sam Mayanja yeesibiridde Sam Bireebwa yeesibiridde okujooga okutyobola n'okwolesa omwoyo omujege omubi oguyitiridde nga yeeyingiza mu by'obwakabaka bwaffe ate ekikyasinze okubeera ekikolobero mu kweyingiza mu by'obwakabaka bwaffe kwepima wamu ne mukwano gw'omwoyo mutabani w'omukiga eyeeyita Tamale eyagamba ettaka ly'ebbanda lirye mbu yalijja ku kitaawe kubanga nnyina yali saba mbu yasaba kitaawe nti omwana baako ky'omuwa nti n'amuwa ettaka mbu naye agenda okumuleetera ng'ate liri mu mannya ga mukulu Kisosonkole mbu ate kakati n'ali mugamba nti ate omwana wange omuwadde empewo lizzeeyo likyusa amannya nga kitaawe oyo yali ng'akola mu Uganda Land Board mu kiseera kya Amin ogitegedde bebo abantu abasookera ddala okukwabulakwabula ebyapa by'ettaka n'okukola effujjo eryo lyonna kati
oyo bireeba oyo teyakomaawo kati kwe kukkakkana ne ku ttaka lya Ssekabaka Daudi Chwattu. Naye tebandibadde babugiriza ate Namulondo okubeera nti be bagamba nti bo bakkiriziganya ne Sambireebwe ng'asisinkanye ng'asikaasikanya Obwakabaka bwaffe nti kubanga nabo bamwegattako mu ngeri y'okuteeka ku Kabaka emisango ekisinga kwegamba yagenda n'asinziira ku buzindaalo bw'omwoyo omubi n'alyoka agira Nankani aleekaana ng'alina n'obukubi bw'engalo bwasasudde bw'atadde awo oba yalina nabuuma nga bwe bumukubira engalo bino ebyuma bigundi nga yabikwata eyo ku mikolo gyabwe gye batambulira n'agamba nti Kabaka yeegulira ettaka oba ayagala ate omugwira alina n'ebyafaayo by'obuzi bw'emisango talina wadde akakwata akabuulira Kabaka waffe ekyokukola mu Bwakabaka bwe. Kwegamba ne bw'oyandawala ekisemba n'oyandawala n'ofuuka kayanda ekisuka olina okumanya wookoma. Kwegamba ebyo byebintu ebyo ebya corporate soul gye tukowoolera ku Katonda emisana n'ekiro agituggyeko ne babireebwa baako abatwale. Ettaka lya Buganda lyonna lya Baganda bonna ate bokka. Era ttaka lya Kabaka ago ge mateeka g'obutonzi kubanga Kabaka agattibwa ne Buganda. Bano abantu bagenda ne boogera ebintu kiringa bannaffe abalangira n'abambejja babadde babiwuliriza ne babiwagira ebimu ebyo nti wadde ojjamu akasirigitwa akamu n'ogamba nti kano katuufu nti ettaka lya Buganda teri Kabaka agattibwa n'Abaganda Naggala bwe baba bamutikkira ku Bwakabaka agattibwa n'Abaganda. Kati bw'oyogera nti Kabaka kyekimu n'okugamba nti Abaganda Buganda oyo singa Buganda yali muntu yoyo. Kati bw'ogamba nti Kabaka agende yeegulira ettaka obanga aga nti Abaganda begende beegulira ettaka lino erya Buganda lyani liryo Katonda yali yaggwe bagamba nti ensi zigenda bugenzi ne zigula amataka. Kwega nti ate bagenda ne badeeta obujega bwabwe n'obugundi n'obuwumbatuutu ne bayitiriza kubanga ffe kye twogera era kye tugezaako okubategeeza bo bennyini bwe baba nabo bamanyi nga baatondebwa omutonzi nga bamukkiriza nti yabateeka ku nsi ge mateeka g'obutonzi ennono n'obuwangwa kwe byesigamye. Ate tusanye tujjukire abakulembeze baffe bye batukubiriza bulijjo titukume obuwangwa n'ennono kubanga ennono tekyuka nga n'amateeka g'obutonzi bwe gatakyuka. Ebyo bye tuliko era bitugezaako okugamba bannaffe abalangira n'abambejja bava mu Ssekabaka Daudi Chwa. Obusiko obwo butuufu tuwulidde n'amabaluwa agasomebwa nga ddala byaliwo ne mu biseera bya Ssekabaka Muteesa II nga bateesa ku busiko obwo wamu n'Omulangira Mawanda. Naye kwegamba nti kyetwagala okugamba mu kino kiri bwe kiti nti ekiseera kisobu n'amakubo ge muyitamu masobu ku bantu abalina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bwe butyo mu Bwakabaka. Era mbadde nsaba busabi bannaffe abooli olulangira abali mu kintu kino nti oba kyandisinzeeko okusooka ensonga zino okuziteesezaako mu kigango kubanga tuleke kwekubira nnyo ku bintu bya Republic kubanga Republic ekontanira ddala n'ensonga z'Obwakabaka. Ebintu bya Republic bisobu tebyesigama ku butonzi gwate ebintu ebikujja ku nnyumba yo ogenda oloopa ebusukka kkubo ate mu bannamawanga abagwira ng'oloopa mukadde wo ng'olinga agamba ewammwe tewali ngeri yonna Kasonda wonna gwe bayinza kutunulira mu nsonga ezo.
kubanga ekyo obwakabaka bwa Buganda bwe bwakabaka obwasinga okubeera nga bulina minzaani nti buli kintu kyonna waliwo bakulaga nti kino kizze wano kino kizze wali era bw'osanga nga gy'okitutte tewakola bulijjo awandibadde wateeka okuba wakola manya nti waliwo ensonga enkulu eteeka okusooka okutereezebwa so sigamba nti ate kantambule ŋŋende Zaire ŋŋende Burundi ŋŋende Congo ŋŋende gundi Chadi ŋŋende nnoonye eyo okulamulwa okw'obwakabaka obwaffe okuva wano okutuuka ewa Katonda kubanga kabaka atula wansi wa Mukama Katonda okutuuka wano okuva wano ogenda butereevu tokyama wadde Bungereza wadde Italy wadde wadde Saudi Arabia tolina gy'ogenda Katonda ali waggulu era ali buli wamu wonna we tuli tetwetaaga genda mu nsi ndala oba mu mawanga malala genda kufunayo kulamulwa ku nsonga yonna era ky'obola nti era byonna bibeera biggwera mu ffe weewaawo Mmengo ejjudde bansi yaleeta abatalina buwangwa era abatalina na Katonda tebalina kyonna naye ate kabaka yasitukayo yennyini n'agenda singa ekintu kyatambulira mu Mmengo ne bakivulugireyo ne kiggwa twandegere ndi kale naye kabaka yennyini yasituka n'agenda alambula ettaka eryo era nga tulaba ate era twamanya nti okutandika okulambula ettaka mu myalo egy'enjawulo bye byaviirako bano abampembe okunyiiga balyoke batandika okwagala okumubuzaawo omutwala ye Namibia gye baamutwala kubanga baali bakoze effujjo lingi nnyo naye ate okulowooza nti mujja kitereeza nga ate mugenda ewaabali kubanga Mmengo yaani Saamayanja yaani bonna baakolebwa mu katiba ke kamu mwe batambulira omwo bonna kintu kyekimu Republic nakuvuya kati nga n'oluyimba lwaffe lugamba nti asaanira afuga Obuganda bwonna kabaka waffe naffe nga tumwesiga naye bw'abanga ekintu yakiyingiramu n'akola byakola nze mbeera ndowooza nti ate eyo si gye twandibadde tutambulira nga Saamayanja ajja nga amwogerera amafuukule nga naffe tufuluma nga tuwagira ebyo weewaawo nnyo ddala tuli mu kugezesebwa kw'amaanyi naye anti alemerako y'amalako tulina okwekwata ku kituufu kye tumanyi eky'obwakabaka bwaffe tusobole okukitambuza kubanga ekyo kyokka ekyokubeera nti nno Ssekabaka Daudi Chwa yaweereza Obuganda okutuuka okubuvaamu ng'omuzira nga ne mutabani we era kye yakola mu mbeera y'emu n'abalangira n'abambejja abangi bwe batyo tuleka ate ffe kusala tutambulire busukka kkubo okuva bo gye baatambulira mumala okwewaayo bwe bati nti ne tusangawo bye twasangawo nga naffe tulina obulwaniro kubanga twansobodde okusangawo ebintu nga byonna tewali kyonna naye twasangawo obulwaniro obwakabaka okuviira ddala ku nsibuko yaabwo obukulembeze obusibukira ddala mu mwoyo era abatusooka baatugamba nti eno ensi eno eyabalya mmere efugibwa kuva mu nsi ya myoyo so nga ebya Republic byo bya nnyama bya mibiri bamala kwewaga ne baba bagenda okulonda omufuzi waabwe so ffe ebintu byonna bitambulira mu mwoyo era tukimanyi bino emyoyo ate bino bibeera bwe biti naye bbe byabwe bamala kwewaga ne balyoka beewaana nze nsobola kino nze nsobola kiri buli omu n'ayimirira katuuti gwagenda okugira nankani okwewaana nga bwajja okola ebintu amaze n'okukuŋŋaanya abawagizi bwe bamala ne bayomba ne bavumagana ne balwana kakati abamu oluusi nga kati nga wano mu kipoli kya Uganda bakola ne bakuba ne batta bwe bamala okulonda oba katugambe ne bamala okubbiŋŋana ne bagenda ne bayita ne mu makooti oluusi ne bayombera eyo bwe bamala ne bayingira mbu ekkanisa mbu babasabire Katonda abawe omukisa Katonda waabwe yaani oyo awa ebibbe ebirwanire ebyokusikaŋŋana ebitoje ebyokuvumaŋŋana omukisa kakati ate ng'era awangula yalina okubeera nga yalina amaanyi agasobola okkuba oli omulala ebyo nga Katonda byawa omukisa ebyo bye mugendamu okuloopa bannange bwe batyo no n'aba oli olubugiriza obwakabaka obuvunaanyizibwa bw'obuweereza bwabwe busibuka mu mwoyo ng'era obwakabaka bwe bwonna bwe busibuka mu mwoyo abantu ne bwe bava mu bulamu buno obw'ensi basigalawo emyoyo gyabwe gisigalawo kyekikulu ekiri ku bintu
eby'omwoyo ng'obwakabaka nti si byakugamba bugambi nti nno byakulya mmere ku miranga biggwa kyova olaba nti nno byo birina obukusike bungi kwega obukusike osi obukusike obubi naye ngamba nti nno biyingira munda mu kirowoozo ky'omuntu okusobola okubitegeera n'okubiyingiramu so nga bino olya ssente gwe bazikuwa zirye obwakabaka nga tebutambula bwe butyo naye ng'abantu ne bwe bava mu mubiri era basigalawo abakimanyi bakimanyi naye tewali bantu bategeera Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri n'ebizibu byalimu nga kabaka tewali bantu bamutegeera nga Bassekabaka kati tuleme gamba nti ojja kujja kubanga nabo bye baabeeramu Bassekabaka baabeera mu kutawaana n'abantu essaawa yonna eno batawaana n'abalabe eno batawaana n'abantu eno oluusi batawaana n'olulyo newankubadde ng'ate olulyo lwali lulabika ng'ate lwali lukolako ndowooza okusinga mu kiseera kyaffe kino waliwo ebintu ebimu bye tusanze ate nga biringa ebiyitiriramu kale tuleme kubanakuwaza nga batulaba tukola ebiraga nti tetutegeera mbeera kubanga bwe tuba tetutegeera mbeera eriwo kati ekitegeeza nabo tetubategeera n'embeera gye baayitamu ekitegeeza nti nno kwegamba kiringa obulamu bwabwe obwagendera obwereere kubanga bwe bubanga tutegeera mbeera eriwo kati tetutegeera mbeera gye baalimu tetutegeera kwewaayo kwabwe ku lwaffe kwega kirungi okufiirira bano naye okufiirira abajega batategeera nakutegeera ye Mmengo yeetaaga okwetaasaako naye tujjukire nti nabo bennyini ogwabwe kulaba nga batuteekamu enkaayana batuteekamu okwawulayawula baagala okubba essaawa eno mubadde mule kabaka asiimye era olumulabi oluvuddeyo olutandika okulambula laba emyalo ki ekitambula mu maaso ate nabo ne bavaayo naye bamugambe nti aveewo baalina pulaani zaabwe nnyingi naye Mukama Katonda n'abeera wa kisa gye tuli era ng'ekyo tukimweyanza kale kabaka kyabeera alamudde tumwesige nga naffe bwe tukola buli omu kyasobola ate nga bwe tukowoola ne Mukama Katonda waffe atutaase Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubundugguleko emikisa gye era baffe omukuumenga amiina